Akawungezi ka leero omulambo gwa munnakibiina kya NUP Marinos Alexandria gutuusiddwa ku kitebe ky'ekibiina e Makerere Kavuli okusobola okumukungubagira. Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu akola oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi n'abakulembeze abalala nabo bamukungubagidde n'okwebaza Katonda olw'obulamu bwe. Marinos ono ajjukira okuba nti yatulugunyizibwa abagambibwa okubeera ab'ebyokwerinda olw'ebyobufuzi mu mwaka gwa 2022. Wakati mu maziga, Dafros Nakana, maama Marinos Alexandria n'abooluganda abalala beebaziza abakulembeze ba NUP olw'okubabeererawo kyokka ne bavumirira ebikolwa by'okutulugunya abantu. Oyo mwana banyandabirira kati Mukama amuuze emirembe mwebalejo omwerekera omwana wange era mwebale nnyo. Omukazi yenna omanyi kye kitegeeza newoba musajja nga takwagala nakwatako mu kuba akafaananyi muganda waffe kye yayitamu. Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu atendereza obuvumu bwa Marinos Alexandria bwe yalaga okuvaayo n'alumiriza ebitongole by'ebyokwerinda nti bye baamutulugunya. So many of our comrades have been abducted or even arrested but raped in either police custody or CMI, Chieftains of Military Intelligence in Buya. Some of them have spoken to us and they've requested us to keep the secret because akulira abakyala mu NUP era omubaka omukyalo wa Kasanda Flavia Kalole n'abagabe naye alumiriza ab'ebyokwerinda nti bye baamutulugunya nga bandibanga bibaviiriddeko embeera emutuusizza okufa. Mwebaza nti yali muvumu nnyo n'ayogera ebyamutuukako ate nga n'abantu abamanyi era ng'abaneeminga. Kibi nnyo nti tetwalaba justice ekolebwa ku musango guno. Naye ng'ate yalaajana eri abakuumaddembe waliwo akaseera konna keyandibadde awonyezebwa. Naye ate kibi nnyo okutulugunya omuntu n'omukabya amaziga ate era n'okontinuwinga. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joel Baseekezi Ssenyonyi ne Ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Lewis Rubongoya batendereza obuvumu bwa Marinos Alexandria olw'okulwanirira eddembe ly'obuntu n'obutatya ku bimunyigiriza. Marinos yakomawo okuva eyo gye yali mu buwanganguse wiiki nga 3 eziyise. Najja wano ffenna bwe twamulaba ne tumwekanga kubanga teri yali asuubira kuba nti yali mu mbeera newankubadde baali batusindikidde ebifaananyi era bwe yatutegeeza embeera gye yalimu President n'antaskinga kusaba Marinos oyo mu convincing akomewo wano. Lwaki tulemerako ku nsonga y'enkyukakyuka bye bino ebituleetera okulemerako kuba twagala eggwanga ng'omuntu asobola okuwagira ye gwayagala okuwagira nga teri agenda kumuteekako kazito olw'ekyo kyaba asazeewo. Abalala beetabye mu kukungubaga kuno nabo baliko bye boogedde kosa okusaasira abooluganda lwe. Tuvumirira ne sekuvumirira yonna abantu ab'ebyokwerinda. Tuvumirira gavumenti eriko nti mu biro bino bye tulimu tetusuubira nti mwandibadde mutokya. Eno y'entikko ey'obufuzi obw'obumbula bwe tulimu wano mu ggwanga era tuvumirira nnyo ebikolwa eby'okuwamba abantu, ebikolwa eby'okutulugunya abantu okubatuusa ku kino. Ono wakuzikula olunaku olw'enkya mu disitulikiti y'e Bunyangabo. Paul Bakabulindi ne Amoni Kitamirike, BBS Terefayina agesigika.